kibi ki ekiri mu kwabizaawo olumbe, era okwabizaawo olumbe kirungi. Akati nazzikuno olumbe tebalwabizangawo. Abamanyi eby'omunda, abamanyi ennono, abamanyi obuwangwa, kino baakirengerangamu bino. Okwabya olumbe kitundutundu ekibajja mu nnaku okubazza mu ssanyu. Okwabya olumbe kitundutundu ekijjawo amaziga ne kibaleetera essanyu n'akamwenyumwenyu. Okwabya olumbe kitundutundu ekyerabira omugenzi ng'abadde munnammwe ne mugumira ku ono gwe babateereddewo oba amuddidde mu bigere. Okwabya olumbe kitundutundu singa omugenzi aba yaleka abaana bato ne babaddizaawo omusika, abaana abo ne basanyuka kubanga babeera bafunye omuntu agenda okubabudaabuda oba okubalera oba okubakuza gwe twandiyise omukuza mu linnya lya kitaabwe oba nnyaabwe. Akati omukyala abuuzizza kino, mukyala Mumbejja era nga muzzukulu wa Ssebuganda Namuguzi era ng'asibuka lwa dda. Njagala okumwanukula bwe nti ekitundutundu ky'okwabizaawo olumbe muba mukyali mu kukaaba, muba mukyali mu maziga, buli omu nga teyeetegeera. Ono enviiri zijanguse, ono tayagala kulya mmere, omuntu eyavuddewo amuluma, bulijjo amuyamba, bulijjo kitammwe ababeererawo, bulijjo nnyammwe ababeererawo, wamma mwekyaye. Kitammwe yabavudde ku maaso oba nnyammwe oba ssengammwe oba jjajjammwe, muli mu maziga, teweetaagawo kabonero ka ssanyu konna. Ekirala, omuntu bw'afa aba akyaliwo, muba mu nnaku nga naye munakuwavu. Omuntu bw'afa alina ennaku z'amala nga naye akaaba, nga nammwe mukaaba. Ennaku ezo ziba nnya. Okitegedde? Omuntu bw'afa mu nnaku ezo nnya muba temunnaggwamu kiwuggwe ky'amaziga na nnaku. N'omufu yennyini omuzimu gubeerawo awo nga nagwo ennaku egutta era nga gukutte ku ttama nga gulaba gubalesse. Omuzimu guba gukyawunyako akawoowo oba olusu olw'abalamu abantu, kubanga abadde munnammwe mumujjanjaba, mumusangula bbi nga abadde ku kitanda, mumunaaza era mwamunaazizza ng'afudde, mubadde mumuwa emmere. Omuzimu ogwo guba gukyawunyako olusu lw'omulya mmere era guba tegunneetaba mu mizimu ginnaagyo era gubeera gwokka. Omuzimu guba gukyawunyako obulya mmere oba obw'obuntuntu era guba tegunnaba kwanirizibwa mu mizimu ginnaagwo era guba tegunnatwalibwa kusalibwa musango oba okuteebwa okgenda mu nsi y'okweyagala oba ogusalira musango oba okugusiba oba ogutagwetaaye. Ebyo byonna guba tegunnabituukako kubanga ogwo mutendera. Omuntu bw'afa omuzimu gubeeramu mu ddiiro, wali waagalamidde we mwebasizza nga mwaziirana. Bwe mutuuka mu ssaawa y'okusitula omufu omutwala e Magombe era omuzimu ogwo muba butoola era guba ku keesi waggulu. Bwe mutuuka okuziika omuntu oyo ne mmala okutereeza amalaalo ago, omuzimu ogwo gutuula ku ddaalo mu masekkatikkati g'eddaala eryo. Tegutuula mirannamiro, tegutuula mitwetwe, gutuula ku ddaalo waggulu. Bwe mumala okuteekayo omugenzi ne mudda ewaka, omuzimu ogwo tegudda waka kuba guba gusaze nga guvudde mu nsi y'abalamu era guba gulesse eby'amayumba g'abalya mmere, eby'amaka g'abalya mmere, eby'endowooza z'abalya mmere nga gusaze ensalo gugenze mu nsi y'abafu.
ensi y'abalya mmere, ennyumba z'abalya mmere yeewaka. Omuzimu ogwo gusemba okubeera nammwe nga omulambo gukyali mu ddiiro. Omuzimu ogwo omulambo guba gukyali mu ddiiro nga omuzimu ogwo gwo guba gulaba nga tekikkirizika era nga ke kasiibula akasembayo era mubeera mukaaba nga nagwo gukaaba. Ondeseewo, ondekedde ani? Lwaki ondeseewo? Nasembye okwogera naye ku ssaawa 11:30 nga simanyi nti anaafa, n'amala n'afa nga nagwo guli ku mufu oyo wennyini, guli mu bagumya lwakuba muba temusobola guwulira nti gubakwatako. Obeera okaaba nti nasembye okwogera naye ku ssaawa 11 n'aŋŋamba nja kusuuka, tasobodde kusuuka, zibadde ziwera 11 n'afa nga guli mu kukubirira gugamba tokaaba. Tokaaba wendi, tokaaba nkyaliwo. Omufu oba omuzimu ogwo guba tegukkiriza nti gulina gye gulaga awalala kuba omuzimu ogwo guba gukyaliko akatambaala ku maaso. Omuntu bw'afa omuzimu teguzibukirawo maaso. Omuntu bw'afa omuzimu guba gukyaliko akatambaala ku maaso era nga gukyalaba ng'omuntu ono bw'abadde era nga tegumanyi biddako. Era mubeera mu ddiiro nga mukaaba nga n'omuzimu gubagumya era mu kubagumya era nga nagwo gwennyamira kubanga guba tegukyasobola bbakwatako. Omuzimu guba gukyasuubira nti gusobola obbakwatako ne muguwulira era nagwo gubeera gulaajana mukaddako nga muli mu ddiiro mukaaba. Era bw'aba mwanawo nga yafudde gwe maama, omuzimu ogwo gubeerawo mu ddiiro awo mwebasiza omugenzi nga gukugamba maama, maama wendi, maama tokaaba, maama nkyaliwo, naye nga tosobola mulaba. Omuzimu ogwo kiguluma nnyo nga maama we ali wali mu ddiiro akaaba naye ng'omuzimu gugezaako mutegeeza nti wendi naye nga maama tabiwulira. Era gujja ne gumukwata ku mutwe ne gumukubirira ne gumugamba maama, maama wendi, maama nkyaliwo, naye nga akaawula kazze dda. Waliwo ekintu kyotasobola kuzza, waliwo enteekateeka ezaakolebwa wakati w'omuntu nga omuzimu guvudde oba omwoyo guvudde mu nnyama nga tosobola kukizzaawo, oyagala oba toyagala. Kati omuzimu maama aba akaaba wano, omwana wange andeseewo, omwana wange andekedde ani, nga omuzimu gujja ne gutuula ewali maama wennyini mu maaso wakaabira nga gumukwata ku ttama, gumukwata ku mutwe, gumugamba nedda, nedda maama, nedda, nedda wendi, nedda maama tokaaba wendi. Enaakaaba omwana andeseewo naye nga bambi tekuli kasobola kuwulira munne. Maama takyayinza kuwulira mwana, omwana takyayinza kuwulira maama. Okitegedde? Maama agamba ondeseewo mwana wange, mwana wange naasigala naani? Nga n'omuzimu gugamba maama nedda, maama wendi, maama guma wendi, kuba omuzimu tegumanyi biddako, tegumanyi gye gulaga, gukyali mu bbanga. Okitegedde? Kati essaawa y'okusitula omufu etuuka era omuzimu guno gufuna okunyolwa, olwo gutandika okulengera gye bagutwala kubanga era guba gwalabyeyo dda, muba musima gwalabyeyo dda naye nga tegukkiriza nti abantu bagenda kugwabulira oba kugenda kubaabulira oba tebagenda kuddamu kubeera bumu. Entaana yonna esimibwa gulaba, mukaaba gulaba. Okitegedde? Buli kimu mukikola gulaba. Okitegedde? Essaawa etuuka ey'okusitula omufu era omuzimu ogwo ne gutambula wamu nammwe, ne mutambula ne mufuluma ne gufuluma. Buli kigere kye gutambula tekidda mabega, bwe mutyo bwe musibula munnammwe. Buli kigere kyatambula step by step, tewali kigere kidda mabega, tadda mabega kuba takyayinza kudda mu nnyama ye. Mumutwala n'ebibye ne kasasiro we, kasasiro we ye nnyama, gwe mubiri. Okitegedde? Omubiri ogwo bwe muguleka mu nnyumba era omuzimu ogwo teguvaawo. Kati omuzimu ne kasasiro we mubatwala. Okitegedde? Ne musesetula ebigere ne mufulumya keesi mu nnyumba ne gufuluma, ne mugiteeka mu luggya ne gutuula awo. Essaawa y'omunaana oba 9 n'etuuka, musitula omufu okumuserengesa mu lusuku era ne gujja nga mutambulira wamu, ne mugenda nga mukaaba naye nga gukutte ku ttama, nagwo guwulira ennaku
gulese mikwano gyagwo, tegulina busobozi bugenda kugamba munne bulijjo gwacakala naye nti munnange baayi, naye guba gubalaba. Okitegedde? Gubalaba. Oli yamuwola ku ssente, ono abadde amubanja, talina busobozi, aggiddwako obuyinza. Tasobola kudda n'agamba nti ssente zange zendesse wali basasule gundi ammanja. Talina buyinza bumuggiddwako, obwennyama buvuddemu. Alese obwana bwe buto, oluusi kuliko akayonka, oluusi kuliko akali mu piffo. Yandyagadde okugamba sisita we nti mbeerera n'omwana ono, naye tasobola kumugamba nti mbeerera n'omwana ono. Yandyagadde okugamba bulaza we nti bulaza bambi tosuulanga omwana wange oyo, ombeererangawo we siri. Tasobola kujja kukyogera. Omuzimu kyekintu ekigenda mu bulumi. Omuzimu kyekintu kyemuleka mu lusuku, mu bulumi, mu nnyiike, mu kukaaba, mu nnaku ey'ekitalo, kyokka nga tamanyi kiddako, era ku ntaana batamanyi nti waliwo agenda okujja omunonawo, era aba amanyi nti mumulese awo mumusuddeeyo. Lwe luyimba olugamba nti baamala agasuula eyo, abaaliwo tebattaanya, baamala agasuula eyo ab'ekika ne bandekayo, ye mu lusuku. Baamala agasuula eyo abaaliwo tebattaanya, baamala agasuula eyo abange ne bandekawo ye mu lusuku. Baamala agasuula eyo ab'ekika ne banziruka. Omuzimu guno guba gukyaliko olusu lw'abantu, olusu lw'abalya mmere, era omuzimu wano wonna nawe mbeera nga musuziza omufu, wonna wonna omuzimu wakiri guba mugumu, wadde nga tegukyasobola kwogera nammwe nga gulaba abantu baagwo baguliko bagubugiriza. Okitegedde? Kati omufu mumutwala ku ntaana. Omufu mumutwala ku ntaana, mwenna mugenda abalaba n'akwata ku ttama n'agaana gundi nandekawo, ne maama ne sisita wange, bannange mulengera obwana bwange babuzaayo. Omufu aba asuubira okuba nti mugenda mubeererawo, ne ku ntaana gye mumututte mugenda kubeerawo. Kimubuukako ng'alaba buli omu amuleseewo. Akaseera ako nga gulaba buli omu anneegaanye, buli omu andese, ngenda kukola ntya? Ensi etandika okufundirira omuzimu, tegumanyi kiddako. Guba gukyaliko akatambaala k'abalya mmere, tegumanyi kiddako, tegumanyi nti ngenda wano, tegumanyi nti eriyo ekyalo ekirala, tegumanyi nti waliwo abagenda okunnona, tegumanyi nti waliwo ensi gye ngenda okugendamu. Mu lusuku ku ntaana gwokka, gutya nawo. Obwana bwalese ne bukuunyuuka, kuzika kuwedde, bataddeko ettaka, kuwedde, ne gutuula waggulu ku ntaana ku ddaalo, kuzika kuwedde. Aba takyalina buyinza buddaka mukadde ako, era takomawoka mukadde ako. Emizimu okudda eka, emizimu okudda eka bino, jjajja najja ne mulaba, najja n'atuula mu ntebe mwe yatuulanga, najja n'ayogera nange. Ssebo, si zeezo ennaku mumala muziika, ne bamala mutwala, n'amala okuyita mu bukuŋŋunta bw'ayitamu. Omuzimu ogwo gye emizimu egikomawo bwe gityo. Naye ono muziise, asigala atudde ku ntaana, talina buyinza buzza kigere mabega kukomawo mu maka g'abalya mmere, era awo mbeera mumutadde muba mumulaze nti wano weewuwo. N'alaba abaana balese, n'agamba omwana wange naye andeseewo. N'ayagala ayite sisita we naye nga tasobola, n'ayagala ayite maama naye nga tasobola. Maama agenda akaba mu nnaku y'ekitalo, bamukwatiridde, naye nga muwala we amuleseewo. N'ayagala agende nti maama komawo, naye nga tasobola. Taata n'amulengera. Mikwano gye gy'oku kyalo, waliwo emikwano gy'omugenzi gy'abadde akola nagyo ku mirimu, olusi mu bbanka, olusi luddawa. Mikwano gye
n'alaba munne bulijjo gw'abadde atula naye ku lusegere mu ofiisi nga naye agenda. Bonna bazze ne baziika. Mikwano gye yandyagadde ayogere naye ekigambo ekisembayo nti oba ndabirira omwana wange nga tasobola. Waliwo abadde mukwano gwe nnyo nga mubulira ku byama bye, yandyagadde amugambe nti nkuliza omwana wange naye nga tasobola. Wazzeewo akaawula, aggiddwako obuyinza. Omufu aba yakava mu nnyama bw'ati omuzimu. Waliwo amaanyi agakka ku muzimu ogwo, engeri y'obuwambe. Waliwo amaanyi agamuwamba, buba ngeri ya buwambe. Mu budde obwo guba tegusobola kwogera ekyo kye gwagala. Okitegedde? Era yennaku omuzimu gusigala gukutte ku ttama bwe guti nga gweseko n'ensingo ng'amaziga gattulukuka nga gulengera buli omu agweganye. Lwero oluyimba bamala agasuula ey'ab'ekika ne bandekawo, bamala agasuula ey'abange ne banziruka. Owulira, ne banziruka. Akatundutundu ako kazibu nnyo eri omuntu oyo aba afudde, kuba obwo bulamu bupya teyabusuubira. Akatundu k'okumuleka mu lusuku teyakasuubira. Bamala agasuula ey'abange ne banziruka. Ne banziruka kye kitundutundu. Temulina kyakkola, omufu afudde temubeere naye, ajja kuwunya. Ne banziruka. Kati ye akitwala nti banziruse. Abadde akyayagala mubeere mwenna naye obuzibu ennyama evunda. Abadde akyayagala mubeerewo n'ennyama evunda bwe buzibu. Abadde akyayagala mumubugirize naye ennyama evunda bwe buzibu. Ate abalya mmere balina okudda ku mirimu, balina okukola ebiddako. Ebibyo biwedde, omaze olulwo, omaze bibyo. Ebiseera byo bituuse okugenda ewalala. Ensi ogyabulidde naye asigala anyiize. Bamala gasuula eyo abange ne banziruka naye nga si kyekibadde kigendererwa kyabwe. Tubadde tukwagala, tubadde tukyakwagala. Bayi mukwano, tubadde tukyakwagala mukwano. Bayi byeyibeera ku mitima. Maama amaze okuyiwayo ettaka. Sisitawo abadde omwagalwa, mubadde mutesa mwenna, obadde ogenda n'omulabako n'omukyalira muganda wo omulenzi. Imagine kibeera ku mitima. Bayi mukwano, simanyi oba ndiddamu okukusisinkana. Kyekibeera ku mitima. My beloved son, kyekiba ku mutima. Ogenze naye si bwe mbadde nsuubira. Bwe mutyo ne muva ku ntaana emagombe ng'amaziga, ebiwoobe, emiranga, abamu babasibye ebigoye mu biwato. Mulimu abamu akyuka natunula ku malaalo bw'ati n'agamba kale bw'abanga mukabo bw'asazeewo nodde ewaka bw'omu oluusi abadde bbaawe afudde. Namwandu atera okukyuka, bamukwatiridde n'akyuka n'alengera amalaalo mwe batadde bbaawe. N'agamba si bwe kyandibadde, mukwano njawuseeko ne kanzireeka, sina kyakkola kuba tesijja kusulangaawo. Mu mitima kye kibaamu, kubanga osanga bandibadde naye ate ennyama evunda. Bayinza tebajja kusobola kivundu. Singa omufu yali tawunya, abantu be bandigambye nti katubeere naye paka katumukuume. Mukyala w'omugenzi yandigambye kambeere naye obuzibu nti ejja kuvunda. Ekivundu oyinza obutasobola kukyeŋŋanga. Bwe mutyo muba muva ku ntaana. Abamu bakyuka ne batunulayo, n'akyuka natunulayo naye nga tewali kyakkola. N'omuzimu ne gulaba tewali kyakkola. Bali bantu bakyali mu nnyama, balina okugenda. Nammwe abantu ne mugamba nti tetukyamulaba, alabika agenze naye ng'asigaddewo. Omukwano ogwo wakati awo omuzimu guba gubalaba bulungi buli kye mukola kyonna. Era ino yonna nabwe mukomawo ewaka ne mutandika okugabula emmere biki egyo emikolo tegubaamu. We mugutadde teguvaawo. Mu ssaawa eyo bubeera buwambe. Ekyamusisesise ng'afa ye Walumbe kimusikaasika okumujja, kubanga Walumbe aba yasazeewo nti gwe nkutwala. Oyagala oba toyagala nkutwala. Walona nga mukyakaaba mu ddiiro kufulumya mugenzi kumutwala magombe. Walumbe aba amutwala.
awo n'abakyamutwala kati wano wonna n'omufu waafiira awo wonna wonna abaaliko akatambala buba buwambe abanga ali mu kkutiya era omuzimu guli gubeera mu buwambe nga tegusobola kubako kye gwogera nti oba ndesenterese sente zange wano gundi namuteresa sente zange tegusobola era omuntu oyo yandigenda ne sente ezo gundi abadde manja bannange mumusasule ku sente zange ziri wano bweziti ne bweziti kyeyaleka tawandiise mu bitabo kiyinza obutazuuka ayinza okugezaako okuwaguza nga wayise ebiseera n'aloosa omuntu namuga sente ziri wano bweziti ne bweziti naye engeri gy'abeera tannaba kubugumyayo mbooge muyinza zinoonya ne zibula okitegedde Walumbe amuteeka mu buwambe bw'ensi endala mukadde akakennaku ennya tasobola kubako kyalambulula tasobola kujja naga nti mwana muganda wange nkuliza omwana muganda wange mbeerera awo nkuliza abaana ennyumba yange badde tennaggwa gimmalire biki talina kintu kyadda kuteesa nabalya mmere mu nnaku ezo nnya aba muwambe ayagala oba tayagala aba muwambe era awo ku ntana bano nawo munone okitegedde waliwo ekitongole ekimunona ekyambala ebyambalo ebya black nga bataddeko obukookolo masiki era nga tasobola balaba mu face era nga tasobola kwogera nabo era tewaba wanyega munne basobola okujja nga babiri oba zimalayika zetwandise zimalayika ensi y'emyoyo nga bbiri ne zijja emu nekwata ku mukono gweno endala nekwata ku mukono gweno tonyega tosobola kubanyega nti ate mmwe mwagala ki nabo tebanyega wabula amaanyi ge bakukwasa gye bakutwala gy'olaga okitegedde kyokka nga ne gye bakutwala tomanyiiyo ekkubo amaaso go gaba tegalabayo oba olaba w'olinnya bakutwala obalaba naye nga toyina buyinza bwasamya kamwa kubabuuza nti mmwe baani okitegedde kakati oluyimba olwo baamala agasuula eyo ab'ekika ne bandekawo baamala agasuula eyo ab'ekika ne bansuula baamala agasuula eyo ab'ekika ne banziruka gwe mukwano okuba nga gwabulula gwabulukuka nasembye okwogera naye saa 11 twayogedde bulungi bugeze okukyanga yafudde omukwano ogwo okitegedde kakati ennaku ezo nnya eyabuziza nti kibi kye kiri mu kwabizaawo olumbe ennaku ezo nnya omufu talina ssanyu mwe muteekawo mutya essanyu omufu talina ssanyu muteekawo mutya essanyu okwabya olumbe kabonero ka ssanyu okwabya olumbe kabonero akafulumya olumbe olwatta omugenzi bwe guba gwali muteego abantu beebikira mu lugoye ne bafulumya olumbe olwo ku ssaawa 9 ogw'ekiro oba 8 kabonero akalaga nti bwe guba gwali muteego bwe liba lyali ddogo bwe luba lwali mu nju lufulume terukwata omulala kwe kufulumya olumbe mu nju okitegedde bwamala okufulumya olumbe mu nnyumba enkya bakeera mu ssanyu kubaaga kukola biki byonna beeteekerateekera gwe bagenda okulaba anadda mu linnya ly'omuntu oyo abantu kabeera kayisanyu keetalo ekika kyaweddeyo ab'emikwano baani bazze okwerolera oba okulaba kwoyo agenda okudda mu bigere bya gundi liba ssanyu n'ennyimba musobola okuyimba ne bwe ziba za ssanyu tewali kibi kuba mubeera muva mu maziga nga mugenda mu kitundu eky'essanyu kati olumbe lutuuka babalaga omusika n'akalulu kasobola okubeerawo omusika yagenda obbeerabiza omugenzi kuba yazze mu ntebe ye era bamukwasa abaana b'omugenzi bamugamba nti katono kitammwe era omusika afalaasirwa obutatisuula abaana ba mugenzi oyo okubalambulanga n'okubabeererangawo n'okuyingiranga mu birowoozo byabwe oba balina nkayana omusika oyo okuzituulangamu nga nnyabwe baabadde oba kitabwe bwabadde kabonero ka ssanyu lwe lumbe lwe bamaze okulaga okwabizaawo olumbe kya bulabe omufu ali ku ntaana tanatwalibwa gy'alina kulaga akyakaaba awulya takikkiriza we mumulesse yali tasuubira nti alisigalawo yekka namwe mukyali mu nnaku enviiri njangufu abamu tebagala na kulya mmere omuntu abali ku mutima
nga mugamba tussaako omusika. Abasika bammwe mbamazeeko emirembe. Omusika asikira omufu n'ajjamu kubonaabona kwereere, kubanga essanyu mwe lye mwayagala okuzaawo omusika ate yagabana nnaku. Omufu abatannaba na kwagala muteerako omusika, okitegedde, ayinza okunyiiga n'alaamiriza omusika ono n'agala naye talifuna ssanyu. Kitegeeza bino bye mwanjagalizza. Omuzimu guli guswana okufuna endowooza nti mulabika mwe mwagusalidde olukwesikwesi mulage mangu omusika mwe mwamusse, kuba omufu essaawa eyo omuzimu guba tegunnamanya kituufu kye ki. Okitegedde, mu nnaku tebateekako omusika, tewali ssanyu liyingira mu nnaku ku budde obwo. Essanyu waliwo akaseera, ewabeera amaziga wadda ssanyu. Okitegedde, ewabeera amaziga wadda ssanyu, naye ebiseera ki? Si mu kaseera ako, si mu nnaku ezo. Omusika ssanyu. Ate muddira mutya mu maziga? Wakyaliyo n'abali mu bisenge abakaabira eyo, wakyaliwo abatudde wali abataagala banyega kuba baviiriddwako omuntu waabwe, ate ne mulaga essanyu. Kati olwo bano abakaba bakole ki? Abantu amaaso gakyabamyuse, abamu tebagala na kulya mmere, abamu awulira ensi yeekyaye, abadde bba afudde, maama omwana we agenze. Kati olaga essanyu, mukadde ako kituufu? Ono gwe mutaddeko ng'omusika temumusibiridde okubonaabona, mumusibiridde ennaku. Obulamu bwe bwonna agenda bumalanga mu kwennyamira. Ono omusika obulamu bwe bwonna agenda bumalanga mu ssanyu, ajja kufunanga essanyu nga bw'afuna ennaku mu kukaaba, mu baana muzadde lyazadde, mu mirimu. Ekyo kisiraani kivaawo wennyini ku mukolo ogwo kwolwo. Omuntu ono omusika agabanirawo ekisiraani mu budde obwo. Ekyo kisiraani kyennyini. Amagombe gawunyawo, emizimu giwunyawo, omulambo guwunyawo, ennyumba ebaddemu mulambo, eddiro libaddemu mulambo, oluggya lubaddemu mulambo, omulambo gukyawunya awaka, omufu akyawunya awaka, amaziga gali waka, ennaku eri waka, muteekawo omusika, ekitundu ate muleeta ekitundu ekyessanyu n'omulambo ewaka olusu lukyaliwo. Omusika tasobola kufuna ssanyu obulamu bwe bwonna. Era abantu abakola ebintu bino, abantu abawakanya ennono nga bwe zaali, nze mbasaasidde. Abantu abagala okukyusakyusa ebintu nga bwe byali, lwaki abantu babikyusakyusa? Oba temulina ssente, mupapa ki? Mugumiikirize. Bwe mulikola bwe olumbe bwe muliwo obudde, bwe mba temulina ssente, ne bwe mufumbawo muwumbo gumu waliwo abagaana byampaka. Mufumbewo muwumbo gumu, mukuŋŋaanye ennyumba 3 n'ab'emirirwano nga 6 mwabye olumbe. Abamu bagala ssente tulizijja watukimalire wano. Okweganya. Lwaki mweganya omufu ate ng'abadde munnammwe? Mumuwe obudde. Okitegedde, era ezo ennaku nnya ezisooka abantu baggyibwangako enviiri bikikwatako. Kati bakuggyeko enviiri, kabonero kakungubaga, ate nga muteekawo omusika. Mbu yalyanga n'abantu, osembezanga abantu, gweze embigere bya gundi, oleranga abantu, nga ne gwe mutaddeko atunula bijiigidde. Mudidde omuwala mutaddeko atunula bijiigidde, obwedda akaba yeekuba eno yeekuba eri. Kati mumwambaza ekifundiko oba olubugo. Essanyu mumuwa ssanyu, mumutikka nnaku. Agenda okutambula n'akabonero k'ekisiraani ekibaddewo, kubanga omulambo si kitundutundu kya ssanyu eri abalya mmere ffe abasigadde. Gwe mulambo ye mufu, kye kitundutundu kye bayita okufulumya olumbe. Okufulumya olumbe, olumbe luba lukyawunyamu mu nju omwo, luba lukyalimu. Bwe guba gwali mutego guba gukyalimu, bwe guba gwali mulambo olusu luba lukyalimu. Kye kintu kye bayita okufulumya olumbe. Kati ate mu katundutundu ako, kubanga omufu amala okufa, bw'omusanga ku kkubo oyinza okudduka emisinde mizibu, oyinza n'okugwawo ekigo. Kati ekintu ekyo ekikukuba ekiwuggwe, wano muteekako omusika, kyekiba mu ddiiro, kyekiba mu luggya. Ekkubo ly'omufu liba likyaliwo, akabonero k'omufu, olusu lw'omufu, omulambo, biba bikyaliwo byonna ewaka, nga weebiri tebinnaba kunaazibwawo, tebinnaba kufulumizibwa.
kati okuteekako omusika olumbe mulufulumizza ddi, ebyo mubifulumizza ddi, mubimaze ddi, ebyomufu abaddewo, ebyomulambo gubaddewo mubifugise ddi, kubanga okwo kubeera kufugika mulambo, kubeera kufugika lusu, okitegedde, mumusiibula ne mugenda ne mufugika ekyo. Kati wano omufu muvudde Magombe tugenda kulaga omusika, mufugise ddi ebyo, mufugise ddi ebiseera by'amaziga, ebiseera by'okukaaba, ebiseera by'omufu, ebiseera by'olusululi lwe mubadde nalwo, kubanga buli mulaga omusika mubanga abanaabye. Omusika mutadde Katonda bijigidde, amaaso gamyusa, enviiri njangufu, bikyobwedde akaaba n'okulya tayagala, kati sanyu kiri mumuwa okujjako mutikka ebisiraani. Abasinga obungi baagala kutuukiriza byabwe naye ne batalowooza ku bannaabwe, okitegedde. Osanga abantu nga ye muzibuzibu naga olumbe tulwabizeewo, naye ng'ekituufu akimanyi. Oluusi muntu mukulu amanyi nti okuteekako omusika kabonero ka ssanyu, naye ng'amanyi nti omusika gwe mugenda omumuteerako mumusibiridde kukaaba mu nsi. Era abantu bangi nnyo bakaaba olw'obusika obwo, era abasika abasinga obungi nga babataddeko mu biseera ng'omufu yaakafa, baba beetaaga okutambula ne banaaba. Ekyo ekintu ekyo kiba kifuuse kintu kisiraani, kiba kimbe, kikubonyaabonya paka ekisuususu, ekimbe kyali tekifulumiziddwa, ekitegedde. Baakuwa essanyu nga balitabiseemu ennaku, nga balitabiseemu amaziga, ne bw'olitambula osobola okutambula ne bakugaa kino kye kikuluma, kino baane waka babonaabona amakaago, ebisiraani by'ebisiraani wegobagoba ku mirimu, ensi etawaanya ggwe biki naye nga bantu bo be baakikuteekamu. Lwaki bakusisa ng'omufu yaakafa? Lwaki bakwamaza ekifundikwa ng'omufu yaakafa? Ekifundikwa kiba kya ssanyu. Oluusi embugo bazisaze ku ze baaleetedde mayiti, embugo ze basaze ku mugenzi kwe basala olubugo lwe bagenda okwambaza ono pumbaavu, ne baddira embugo ezaafiseewe olw'okuba waliwo abantu abalina makansa awo n'obwambe, ne bakomolakomola ebibugo. Embugo ze baleese ez'amaziga ez'okuzingamu omulambo ezaaleeteddwa abako olw'okuba zaafiseewo. Oluusi ekimu ku kibugo babyanjuluzaawo mu kuzinga omugenzi, bana bakwatakwata ku mulambo ne baddira ebibugo bino babikuttekutteko agagalo gakutte ku mulambo ku mufu, ne babiza wali ku bbali olw'olusigale. Kakati baddira olubugo olwo nnyini balukwambaza. Ogenda okutwala ekintu kye bayita ekimbeyimbe, ekisiraanisiraani, ekirambulambo mu makaago, ogenda okuwanika ekifundikwa waka, ekisiraani okireese. Ekifundikwa oba olubugo balubakwasa mu biseera ebyo, olubugo luba lwa ssanyu, okitegedde. Mwe musobola okuddira ekintu ng'ekyo, era abantu abamu abasika babonaabona, bakaaba, kwabizaawo nnyimbe. Mukadde ako balaga omusika, abantu nga bakyakaaba balaga omusika, ng'otuzaako omwana mu busika titwabirizaawo olumbe ng'abantu bali mu kukaaba. Omuntu akaaba okumala ennaku nga 4, ezo ennaku 4 omuzimu lwe gumala ku ntaana. Era abantu babasalangako enviiri mu nnaku ezo 4 ne babeerawo ewaka. Abantu babeerawo ewaka lw'otalaba ennaku zino mirimu na kusomoozebwa kwansi oba ne bino birwadde simanyi covid biki, abantu ne baabuka. Naye nga enno n'egamba abantu bandibaddewo ennaku 4, naddala abaana b'omugenzi n'abamu ku baganda be, ennaku 4. Ate abamu ku bekikwatako babasalangako enviiri ne baleka kawalaata okulaga okukungubaga, kubanga omuzimu guli guba tegunnatwalibwa ennaku 4 ezo. Ennaku 4 bwe zituuka, lwe lunaku olusembayo omugenzi lwakolera ddala bayibayi, namwe ne mugamba bayibayi, naye n'agamba bayibayi, namwe ne mugamba bayibayi. Genda tuli kusisinkana. Lwe lunaku olwokuna ogenze obadde munnaffe mu myoyo, kubanga temusobola mulaba nga bamutwala era muba temumanyi kiriwo, naye ze ennaku 4 gwe mukolo ogubeerawo. Ennaku 4 mu bw'emyoyo bamusibuligana, munnange ogenze, genda tuli kusisinkana. Naye n'agamba kaŋŋende bamunonye ab'obuyinza, malayika 2 zambadde ebiddugavu, tezinyega, feesi zaazo tezirabika, teziva mu kigambo. Kabonero kw'olina okulabira gw'omugenzi, kukwata mukono gweno na gweno
kukusitula kubanga omufu oba omuzimu gutuula ku ntaana yagwo kungulu ku ddaalo kwe gubeera bwe gusitukamuko ne gukoowa ne guyimirira ne gwetolola eddaalo tegukkirizibwa kugenda ku ddaalo ddala litali lyagwo kubanga oli omufu baba tebannakwatagana bulungi baba tebannamwaniriza mu nsi yaabwe yeetololerawo ku ddaalo we mumutadde takkirizibwa kutuula kuli amulala wali gali amakadde abeera kulirye bw'akoowa n'ayimirira n'atambulamu eno mu lusuku tajja ewaka tadda abeera ku ddaalo kuli bw'akoowa n'atuula n'ayimirira ne yeetala n'alyetooloola n'atuulako eno waalinyira kulya munne jjukira ono aba akyawunya olusu lw'abalya mmere bandimusabula kati abeera kuli kakati ennaku nnya bwe zituuka abakulu ne bajja ab'obuyinza tugende ne bamutwala gye bamutwala mu kkooti eramula abafu kakati kkooti eyo ye musalirawo eggoye okumuzza ku ntaana ye kwabadde nga bw'abanga yali mubi nga yakolanga bibi yaloganga yavumanga yajereganga yabbanga ebitali bibye abadde akola bibi okulimba kwe kulimba biki kugeyengula biki ebintu ebifaanaganako bwe bityo teyatereeza teyamanya kyakkola biki kati bali abaamunonye bennyini bakomawo ne kufulu kati ekufulu eyo bagisiba mitwetwe bakukomyawo n'oyingira mu ntaana n'otuula mu luwanga omuzimu gutuula mu luwanga mu kawanga n'otuula mu luwanga entaana eyo ne bagisiba kubanga omufu afulumira mitwetwe era anaasiba omuzimu eddagala baliteeka mitwetwe tebaliteeka mirannamiro baliteeka mitwetwe eddagala eryo bw'oliteeka emitwetwe omufu tasobola kuyita mirannamiro kuba tasobola kweyita mu bigere omufu ayita mu luwanga okitegedde oluwanga eno emitwetwe gye yateeka omutwe omufu gy'ayitira ng'afuluma ebweru zino embuyaga zemulaba ezikaza engoye kakati ekufulu ab'obuyinza bagiteeka mitwetwe ne bakusiba ne bakomyemyola kubanga eri omulamuzi aba asazeewo nti tumusibye mayisa oba tumusibye emyaka 10 oba 10 oba 5 era omulamuzi ateekawo nti abantu be bwe balikola aliggulirwa bwe bali bati bakoze omufu ono ayina okukola oba omuntu ono ayina okukola okwenunula okwejja mu bunnya okitegedde nga bateekako ekufulu bw'oba wali mulungi entaanaayo bakuleeta ne bakuzaamu n'otuula mu luwanga naye nga nzigule weggulira weggalira wonna w'oyagalidde gy'emizimu gye mulaba egyetala zembuyaga ezikaza engoye okuteekako ekufulu omuzimu ogwo ne bagamba nti guli ejja gokka mu bunnya yakola bibi yayonoona teyakola teyatereeza teyamanya kyakkola ku nsi kakati ne bagamba nti alijja yekka mu bunnya gy'emizimu gye mulaba egitukuba egitulumbagana mu maka nga gitubanja bye gitaakola bye gitaatereeza jjajjawo yali musomi mu kyaki yali musomi mu bawarabu mu basiraamu biki nga teyamanya bya lubali teyamanya bya mpewo biki n'ate najja n'akusaba olubugo ne weewunya n'ogamba nti bino byonna teyabyagala ate kakati kivudde ku kyateyo okujja okunsaba olubugo kumbe bamugambye nti alijja yekka mu bunnya byataakola birina okubeerawo byataakola alina okubiraga alina okujja n'akukuba kati ab'obuyinza bano bw'amala okweyama nti nja kukola nja kutuukiriza ab'obuyinza bano balina ebiseera bye bajja ne bajjako ekufulu ne bamugamba nti jangu okole kye watusuubiza kati omuzimu ogwo ne baguteera ensi ne baguteera buluganda lwe ne baguta naye gujjirako omukuumi agobeera ku lusegere teguyitirayo okitegedde kubanga bwe gumaliriza olutalo olwo guba gulina okuzzibwa mu ntaana omwo era ne gusibwa buli kaseera omuzimu ogwo guteebwa ne gujja ebweru gubeerako abeera agulondoola gubeerako bikamera teguyitirayo kakati lyetulugunyiza eryo abaana bagugumeko ekiro abaana bameketa amannyo abaana beyayamula abaana tebava mu malwaliro embuto zivaamu olubuto baaluwanika olubuto baalusiba amalogo n'okwata amalogo n'okola kino n'olwala n'okola kimbeera mulwadde buli budde empewo ebeera enfuuwa neekwata ku ttama buli budde omusajja gwenfuna yandeka woosifuna ssanyu omukazi n'agenda okuteerawo omusajja nti ate ekkubo lyabuze ate biki ate sigenda mugga biki siina maanyi ga kisajja biki emizimu egitaakola bagita okitegedde okukola kwajo kwe kukuba mmwe baga nti abantu bwe bali bati bafuddeeyo alisibwa ebbanga lyonna bwe bali bati bafuddeeyo ono alyejja yekka mu bunnya okwejja yekka mu bunnya kyekituntundu omuzimu ogwo bajjajja mmwe kyasabiramu eri abakulu n'abagamba bannange nja kusobola abaana okubagamba batuukirize okusobola okugamba abaana batuukirize muzimu ogwo gulina kudda kubakuba kati gusaba bali ab'obuyinza ne babeera nga
ennaku ezimu b'ebiseera ebimu bajja ne baggulawo ne baguteekako omukuumi ne gujja mu lutalo no gululumba olulumba Ssinziggo eri abo be gwawaayo oba gwe yalondebwa. Gulumba olulumba Ssinziggo n'obulwako emirembe n'obulwako amaka n'obulwako akwagala buli omunakutawa biki ne gulwana nnyo nnyo okulabika nti gukuleka nga katiko ekibiriiti osobole okuddamu amagezi otegeere nti waliwo ekimmanja. Bw'otegeera nti waliwo ekimmanja kwe kutandika okuzunga ku basawo n'otambula wano na wali kati bwe wabeerawo omusawo n'ayamba n'agusika eriyo ne gujja ku mutwe nga guli okagugamba njagala kino njagala kino njagala kino njagala kino njagala kino kyokka ng'ate naye teyabikola wabula aliko eri abamugamba nti genda obanje by'otakola omwana oyo abikole. Okitegedde? Kansubire nti otegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nabuddu.